Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize eti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana dinedo kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nteno naba akolene ya. Nedo debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamazanye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababoda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. I'm sorry but I'm working for our future. Otyo. Amangu ago. Bakuzamu amaanyi nti bakolerera gwe. Oli wa wiki. Wa wiki. Nakunyonya nti no, I'm working for our future. Then nakuterako wansi for our kids. Otyo. Mpya. Nolaba nti omusajja akulabamu abaana be. Eyo mpya. Relationship eyo mpya. Mu wiki omusajja aba atandise okubalira future ye n'abaana bammwe. Bemugendo zaala. Kati awo n'omubuuza how many kids do you want? N'akuteerako kugwe nandikuzaddemu abaana nga bana bataano. Naawe oba otijja. Naawe oba otijja. Kati oluvaayo bw'ati ku mwenda nga bamukamuddiza essimu gwe gw'asookerako kkubira.
olugimugimuwa bw'ati mu ka lunch break Inyabo. gwe gwasooka okukubira anti hani tufunyemu lunch break are you okay wafunye lunch n'omugamba nafunye naga nkubiraako ekifaananyi walidde emmere ki aba ayagala ogiraba alaba oba nnungi eri omubiri gwo alaba oba tegenda kukulumya lubuto ayina okumanya allergies zo biki byotalina kulya biyinza kuleetera allergies byonna n'ava mu lunch break ayinza n'obutalya wabula abadde ayogera naawe tugambe yakusindikidde emitwalo 5 eza lunch n'ogula bijanjaalo obimusindikidde addamu anti n'ayomba honey you cannot eat beans onnina lwaki olya beans kati nkolerera ani n'ogamba lwaki oba nalidde n'owuliranga naawe yeeriddemu nno olukwe owuliranga yalidde musajja we olukwe okulya ebijanjaalo n'omugamba you know what honey I'm sorry n'ogenda n'ogula chips n'omusindikira naga yes kati olina okulya booti kati tugenda tutandika okukola ki okulya ebisala saagala nnyogejje maama ku mwendo olugimuddiza ng'annyuka gwera gwasookerako okukobera n'agamba nkukimewa okola ki akukimewe nawooli akole ki akuzzeeka oba asooka akutwaleko ssente awe baba nazo musajja yenna akwana aba ne ssente ezirabirira ye anyigiriza n'alamanya nti ojja funayo kalanki anyigiriza n'amanya nti maama wo balina omumuwaayo maama aba afunamu awo ne maama ayingiriramu awo omuntu yenna olwo gw'oyagala ennyo bw'aba mukwano gwo nnyo afunamu mu relationship awo empya nkufuna bw'aba maama wo nga gw'oyagala ennyo afunamu kuba baagala nnyo maama bw'asanyuka baba bakulina bw'aba akusanze olina baana n'alyoka abasa ice cream ne bino ebimotoka bitutututututu n'alyoka akwagalira abaana n'obula okufa eyo mpya laavu empya giveeko kati we mugenda mugenderera guweze omwezi akulidde nkufuna aba atandika okuba bize era otandika okukuba amasimu nagane yani nalina akakufula nenkunnyonnyola omulimu nsubira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde bannabadde ogamba kiwamma mbabuuzaako mwenna bakyekuumidde ku executive media ndi n'ow'ekimuli Shamimu Mayanja mashallah obulamu bugamba ki mwannyinange obulamu bulungi tolina tabu sitati wazitandise natandise kuliwa mashallah ekituufu kyoba olina osooka nze nadde ngenda tandika mande naye essujja nagenza owulira siristed ngulaba gaika gubaddemu naye mungu anyambi okimalako nemmalako empagi nenatandikiddewo naye ngaekukedde otunulanga atalaba enjala gwatalaba engeri gy'olimu omusujja naye kati nyinza nti okusiiba 3 ate zino ne zinkaluubiriza we zikaluubiririza nga singa obanga otandise leeti okuliwa kyanguwa kinyuma n'oliwa nga ekisibo kyakaggwa ogakaŋŋumemu engeri gyekiri nti baatuwa obudde bw'okuliwa nga bungi n'ogwa 3 omwezi mulamba gwa 3 nno mutono mwezi naye okuliwa mwaka kati awo oba buli ssaawa ganja kuliwa ate weerabira kaseera oboga ngenda kuliwa buli ssaawa oboga ngenda kuliwa naku zangenda zisiiba tozisiiba paka wootuuka ku kiri kati nze nayagadde nzitandikirewo manye nti nkyemaze inshallah nsaba Allah kuteremu obwangu amiina bwe mmala nkwatirewo 3 busonga butono nnyo busonga butono nnyo Allah ku byatukolera ffe obutono bwe yatuwa mukolera butuleme nabo mulimu abamu abagamba bunene munnange buli omu nekyalowooza masembe buli muntu alina kyalowooza buli muntu alina ye bwalaba ebintu kituufu kati nange nina bwe mbiraba onsingako ku ddiini katono nga tetunatuuka ku mulamu ogukundeesezza waliwo omuvubuka yankubidde essimu ku lunaku olwa sande naŋŋamba ye yagaana osiiba ekisiibo era yayagala siiba 3 kuba ze ez'omugaso ennyo guba mwaka mulamba kati ramadhaani
yagirese yeetaaga atule ne basseeka bamunnyonnyola eddiini bamunnyonnyola obulungi obuli mu Ramadhaani bamunnyonnyola n'obulungi obuli mu Sittati just abulamu obubuzi kutegeera kiki Ramadhaani obulungi bwakyo ne Sittati obulungi bwakyo then ye n'amanya lwaki Sittati ziri nnaku 6 ate nga za sunna era namugee kati nawaata siiva zino waba empagi yagimenye ninga agamba 6 guno engeri ye gyabalamamu ebitabo zankizo nnyo zankizo buli omu bw'ategedde ebintu ekizibu kiri kimu kubitegeera bubi ng'obikolera mu nsobi ate ng'olowooza okola bituufu ate ne bakugambako n'ogamba eddiini nagisoma ate ngimanyi n'akubuuza omanye essuula mmeka asobola okuba nga yeebuuza ne bamugamba naye olina okwebuuza ku bantu nga 3 okukakasa eyo ansa gy'oba oyagala so akwebuuza ku muntu omu ku kintu kye sitategeera mu ddiini nkuba ne neebuuza ku bantu bangi ensonga nkulu kuba oba yabuuziza ku balala simanyi oba yabuuziza nze nga gwe yeekakasa gwe seekawe kati wabadde nawe olina okukubira ate seekawo anti ze namugambye seekawo yaani seeka wange bukaali nina bangi olina bangi kati olina okukubirako kwabo abangi naye babanga aba okonfaminga ekituufu ky'olina okuwa oli akwesiga naye namugambye tatawaana waba empagi yagimenye yabadde akola ki nga tusiiba agenda osiiba Sittati mbuye yakivaako ende buli muntu ennaku za abantu balina ebintu bingi nnyo bye baazudde ebipya abantu balina ebintu bingi nnyo ebipya abantu balina ebintu bingi nnyo 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 oli omusanga nga si mulwadde alina obusobozi obusiiba ne bwalwala talina kyaba nagamba obudde nagaa kati nsiibulula nga talina nsonga y'amaanyi nagaa bugambi siina budde anti akugamba mbukasita ndaakwenema olumu ema nsiibuluka leeti ate empeera wensiibulula mba nfunye ezimu n'ezo yeyasiibye kati lwaki naabivaako kansiibulule so buli muntu munnanga alina engeri gy'ategeeramu obulamu ndowooza ennaku zino ensonga z'amaka ennaku zino zitabuse ogenda n'otunuulira amaka gafuuse amaka omuntu yeebuuza omuntu nina kusirika nina kubeera nga nina gyenda ze nenkuba essimu ne mugaba waayi ngenda kukomawo ku 6 gwa kiro ninda oba weebake ekyo kintu kikolebwa omusajja ow'obuvunaanyizibwa n'omukazi ow'obuvunaanyizibwa communication mu maka kintu kikulu nnyo 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 sina mu maka gokka communication ne bw'oba oyina muntu nga mwekwana bwekwanyi communication kintu kikulu bw'oba oyina business communication kintu kikulu nnyo kitwawudde ne babboosi baffe kitwawudde n'abakozi n'obayita nti we have a meeting ku mulimu gwe n'otuuka ssaawa 5 wabayise ssaawa 2 tolina gwe communicating dde nti oba baneekajjamu kankuttemu bamanye nti ofaayo so bw'ota communicating omuntu yenna bw'aba telina communication naddala kati nti tuli mu maka oleetera kisobola okuleeta amaka gammwe okusaanawo ndi busy anti wali tolina kuwasa ali busy waliyo omuntu ndi busy ndi mukolerera gwe n'abaana but you need to communicate still ate nga ndi busy anti communication yeetambuza relationship eno woba tolina ssente nnyonnyola abantu other than okutuula awo n'osirika bakutunuulidde tebamanyi oba banaalye oba tebaalye okyalina by'ogatta naye tolina gonnyonnyola tuuza mukyala wo omuyite mu kisenge omunnyonnyola omugambe nkyayinako engatta wano naye kakyagaanyeemukko naye kati tukoze tutya abakazi lubeerera tulowooza era ne tuyiyiza ku ekyo embeera gye baba tuteereddewo bw'ogamba nti abaana n'omuwasene n'omugaa yiyiza mu mutwalo ogwo oba balya mukene omukazi asobola obbala n'amanya nti wiiki namba banange badde balya mukene ninayo 5 ze natereka kannyongereko tuyiye balye emmere etegeerekeka naye omusajja omuutta ye musajja ayimuka n'afuluma ennyumba nga talina gwanyeze nedda because kyekintu ekisinga okutama n'oyimuka n'ofuluma ennyumba n'ogenda kuyiiya which is okay ogenze yiiyiza ffe ekyo kirungi naye n'otuuka n'osirika abaana kimanyi balya ssaawa 8 ekyemisana olw'okuba gwe okyayiiya
ne guwera 8 ne guwera 9 fine sente ziganye naye mukyala wo oli omucommunicatingidde n'omugamba kuba yayinza okulowooza yatwerabidde because omuntu yenna bw'otamuwa chance mucommunicatingira kumanya kikiriwo atandika okulowooza ye mu ngeri ye gy'ayagala musajjawo bw'oba ovaawo ogenda ne ba girls n'otamukoonamu nti ngeze ne baki ne ba girls out ngeze ne ba girls out mu kugenda ne ba girls out inkoze eki Freedom nanti mbu yajja weeri ngenda ne ba girls out naye mu kugenda ne ba girls out omwami mutegeezezza omugambe ngenda ne ba girls out tulina baby shower ya gundi kuba bw'otamukoonamu agenda tandika okugamba ono kati amaka galabika gage anti musinga sente ono kati nno munnange kyeka ebintu byakyuse mutacyannyonnyola wa waabakola ki waabaalaga so oba kati bano bamufunidde abasajja so nga byakulowooleza tebiri nayo oli eri oli fuli oli ne ba girls ddala kituufu naye obuzibu obuleese bino byonna byekkulowooleza communication kuva mu ntandikwa tewakommunicatinze kati ye waddembe okulowooleza kyakola ki kyayagala so omukyala ali eyo communication kikulu naawe omwami ali eyo communication kintu kikulu kituyambira ddala ng'abakazi ng'abaagalana okutambuza ekintu kyaffe nga tewali yeekengera munne bw'oba onoosulayo bw'oba onodda ssaawa 9 oba oli ne ba boys nabaki omukyala mukubire oba mutereka akameseji bw'oba wali yawaleekaana nkyali ne bamasembe kankomewo ndi waleetimu ngenda kudda munnange leetimu omukyala abeerewo ng'akoze eki ng'akimanyi athani omukazi okubeerayo n'akulowooleza mbu kati kyeka ali mu bwenzi kati alabika ali mu bwenzi kati oba kati fe oba kati nkaddiye oba kati biki communication kintu kikulu nnyo nti ate okumanya nkulu nnyo esobolya ddala okwawulamu abafumba ababiri ne bafuuka balabe nabalabe batya buli omu n'afuuka mulabe wa munne buli omu n'afuuka mbega eri munne olw'ensonga nti buli omu kati kyakola yeraliikirira munne n'atandika webatandikira okukebera amasimu webatandikira okukebera amasimu webatandikira okubeera nga bwakulaba ku ssimu alaba olinga agikweka gadde emabega gwe kasita olaba ewaka nga mwali free mubadde free n'omusajjawo aleeta essimu n'agiteeka awo talina tabu password mweri teriimu talina password nayo teriimu ne bw'aba agirinamu yagikuwa ogimanyi w'oyagalira obikkula ki essimu oba oli awo ng'omusajja ataddeko eno screen waliwo screen zino zaba nga aginyize waati naye nga ne bw'aba atayipinga tolina ky'olaba kitegeeza atandise okweprotectinga waliwo by'atayagala omanye mu ssimu ye n'asooka n'ateekako eyo screen n'akunnyonnyola nti bwe mbeera mu bantu abantu balaba message zange nga nzitayipinga biki n'afuna defense niye defending n'ogikiriza oyo osobola ogikkiriza esooka oba oli awo oddayo ogamba kankubireko ku mukadde sirina ka airtime n'ogenda okukwata bwoti okuteekamu password ng'oyina nfu password yagikyusizza sayini ey'okubiri ekulaga nti kaakati ebyange byange n'ebibyo bibyo era nze w'okikolera ekyo wenkwatira essimu yange n'engiteekamu nange password lwaki gweoyagala anti omusajja akebera essimu ya mukyala we ng'alina password n'omukyala aba alina okuba ne password y'omwami nze nannyini maka nange byannannyini maka ebyo obiraba we tudda mu mazima amatuufu omukazi ye nannyini maka agabeeramu gakusinga era bwe baba babuuza amabaafu gaano galiwa tebakubuuza kituufu ekyo lw'onaawasa omukazi bw'oti ntumala omuwa ekimuli nga nkimuwadde agamaka gaba gage kyova olaba Shalom alina kali kaabagamba nti nzimbyeyo amaka agange gataliimu ani mukazi olunaku omukazi lwayingira n'omutongoza nga wa halaali mu maka ago gamulekere gaba gage mubbi ebintu byaffe mubimazeewo obwo si bubbi kubanga lwaki muwasa bwe mba mmanyi muwasa babbi anti lwaki nkuwasa ebyange byenkoze buli bwokkiriza nti nawasizza omukyala ono afuuse mukyala waffe ye maama w'amaka gano maama yasinga okubeera ewaka n'okukusinga ggwe ekyo kituufu teri akiwakana yes
naye wali wange uwo mu biwandiiko mu biwandiiko naye agamaka gaba ga mukyala w'oyo mu biwandiiko mbwe ettaka lyange ennyumba nze yagizimba naye wano ekikufuula omusajja omutegeevu kuba nti olina amaka mukyala wo mwatudde ebisigadde n'abaana ebisigadde maka ga mukazi kati omwami omuntu yenna gwe kasita olaba ebyo bitandiikiriza ebyo ng'abantu bagenze beemanyiira omanyi laavu enyuma nnyo wano ng'etandika naye kati ekibafuula abakugu ekibafuula ab'enjawulo mwembi abaagalana ababiri okutegeera nti mwenna mutegeera kwe kutandika laavu ya kintu kikulu nti kano eno laavu ya katijjo onoolya walidde kankuliiseeko tugendeko ku Javas gye tuba tuli ekyemisana tugendeko ku Serena ekiro we tugenda okusula oyinamu sharia ya Idi nga gwe togisaba tokyagisaba nawe ogyetuusaako ng'omwami kimukakatako oba oli awo ng'aleese ekirabo nga bakuleeteddeko n'ebimuli baleeta sharia yakakadde mukusooka wano awo kati ekikufuula omukazi ategeera tukulabira wano nga ebyo byonna bitandise okuggwa oba bitandise ofeedinga tewakyali akubuuza oba walidde oba tewalidde waakomawo ng'adda mu bibye akomawo adda ku bibye ayinza okuba adda ku simu ye alina bizinesi zasootinga adda ku kino adda ku kino kati awo wetulabira obugumiikiriza bw'abaagalana ababiri buli omu asobola ogumiikiriza munne mu mbeera kati eriwo nkufuna buli omu takyatya kweyambula mu maaso ga munne tokyatya kgenda mu ttooyi osobola n'okugula ttooyi nga munno ali awo alya naye n'asigalawo ng'alya nedda nnyabo zino ttooyi z'omu nnyumba kati ze baleeta neweekibu ekyo musobolera ddala okuba nga munyumya nga oli ku ttooyi ng'atudde ku buliri okyasobola omulaga ekizimbe ekikutte ekkabina kati awo we mwatuuka buli omu atandise okulaba munne nga wa bulijjo okwambalirawo ng'akulaba tekirina ttabu anti kati olwo buli omu aba amanyidde munne kyova olaba nze ŋŋamba nnyo abakazi nti teri kizibuwala nga kubanga wamanyidde omusajja omweyambulidde okugyako abo abantu abatawa mibiri gyabwe kitiibwa naye si kirungi kweyambulira basajja bangi because nze ndaba kyetaaga obuvumu otuteekinga obuvumu bungi nnyo amaanyi mangi nnyo trust y'amaanyi nnyo 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 nze okweyambulira mba nina okuba nkwesize nnyo nkwagadde nnyo nkolekitinga obuvumu bwange bwonna 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 bwe nnina okulaga omubiri gwo nenzija nkulaga omubiri gwange kati gwe oli omu kati ate era nziremu ndage n'omulala ate naye mmumanyiire ntuuke ng'amanyi ne fault yange eri ku mubiri eriwa ennyabo okitegeera so kati nze ekyo kinzibuwalira ng'omuntu yes ntuulaawo ng'omukyala n'endowooza ebintu bingi ne ŋŋamba kiki kyakoze ekiyinza okundeetera ate kati okumuvinga on ngende nziremu neeyambulira omuntu omulala y'omu amaanyi ago gengenda okukozesa okumumanyiira okwebwalabwala kuli kunanvaamu ddi like it takes time okutuuka okuba nga omuntu tokyamutya nga musobola nonyumya ebibozi by'ekisiru mwembi so obugumiikiriza wano eno obwo nga kati takyakubuuzaako walidde tokyamukubira nti ndi mulwadde n'adduka emisinde ave ku mulimu akusindikira wa booda gwe abasajja balina obudde masembe nti waaba kwana tosobola kutegeera nti ali bize process y'okupepereza wano eyo process y'okupepereza teri musajja aba bize lwaki kiri kityo simanyi naye olaba n'abali ku kyeyo taba bize ne bw'aba avuga uba ku kyeyo abali ku kyeyo bakyasinza beera bize mukwano tebaba bize nga kwana bukwanyi wano temuvuga abasaabaze mwembi nagamba kati hani nfunye omusaabaze ayingira sirikamuuko katono n'obeerako n'akusirisamu katono n'ayogera bulungi nnyo naye omusaabaze n'amuyingiza mu mmotoka jjukira ndowooza abeeri basinga baba bazungu n'azzaamu earphones nekwatya n'avuga olugendo lw'omusaabaze nga we munyumya mwekwana awo taba bize ne bw'aba ali ku mirimu emirala nga tavuga uba era taba bize ne bw'aba musajja wa wano ne bw'aba akolera mu ofiisi etakkiriza masimu nawabeera neyibawo
ne bwaba akolera mu office etakkiriza masimu kitwale nti bwatuuka ku State House wali babajjako amasimu asooka nakunnyonnyola ano nga mugenda njagala twogere anti omanyi wentuuka ali bagenda kujjako essimu nayogera naawe paka kutuuka nakugamba naawe batwala essimu take care nakakutira take care naawe nogenda nokola ebibyo olugimuwa ku 9 olwo kalanki nga tetunnatuuka ku 9 anti kati wonna wonna abaabisootinze oyo gwe bajjako essimu abimaze nakugamba use that money for lunch please leave a text in case you need anything nga sikiprovide nze as I'm entering I'm going to be busy I'm sorry akwetondera n'okwetondera okuba nti agenda kuba busy I'm sorry but I'm working for our future otyo amangu ago bakuzaamu amaanyi nti bakolerera ggwe oli wa wiki nakunyonya nti no I'm working for our future then nakuterako wansi for our kids. Otyo. Mpya. N'olaba nti omusajja akulabamu abaana be. Eyo mpya. Relationship eyo mpya. Mu wiki omusajja aba atandise okubalira future ye n'abaana bammwe. Be mugendo zaala. Kati awo n'omubuuza how many kids do you want? N'akuteerako kuggwe nandikuzaddemu abaana nga bana 5. Naawe oba otijja. Naawe oba otijja. Otyo. Kati oluvaayo bw'ati ku 9 nga bamukamuddiza essimu gwe gwasookerako kkubira. Olugimugimuwa bw'ati mu ka lunch break gwe gwasooka okukubira anti hani tufunyemu lunch break are you okay wafunye lunch n'omugamba nafunye nagankubiraako ekifaananyi walidde emmere ki aba ayagala ogiraba alaba oba nnungi eri omubiri gwo alaba oba tegenda kukulumya lubuto alina okumanya allergies zo biki byotalina kulya biyinza kuleetera allergies byonna n'ava mu lunch break ayinza n'obutalya wabula abadde ayogera naawe tugambe yakusindikidde emitwalo 5 eza lunch n'ogula bijanjaalo obimusindikidde addamu atya anti n'ayomba honey you cannot eat beans onnina lwaki olya beans kati nkolerera ani n'ogamba lwaki oba nali n'owuliranga naawe yeeriddemu nno olukwe owuliranga yalidde musajja wo olukwe okulya ebijanjaalo n'omugamba you know what honey I'm sorry n'ogenda n'ogula chips n'omusindikira naga yes kati olina okulya booti kati tugenda tutandika okukola ki okulya ebisala saagala nnyogejje maama ku 9 olugimuddiza ng'annyuka gwera gwasookerako kkobera n'agamba nkukimewa okola ki akukime wonna wooli akole ki akuzzeeka oba asooka akutwaleko ssente awe baba nazo musajja yenna akwana aba ne ssente ezirabirira ye anyigiriza n'alamanya nti ojja funayo kalanchi anyigiriza n'amanya nti maama wo balina omumuwaayo maama aba afunamu awo ne maama ayingiriramu awo omuntu yenna olwo gw'oyagala ennyo bw'aba mukwano gwo nnyo afunamu mu relationship awo empya nkufuna bw'aba maama wo nga gw'oyagala ennyo afunamu kuba baagala nnyo maama bw'asanyuka baba bakulina bw'aba akusanze olina baana n'alyoka abasa ice cream ne bino ebimotoka bitutututututu n'alyoka akwagalira abaana n'obula okufa eyo mpya laavu empya gye biveeko kati we mugenda mugenderera guweze omwezi akulidde nkufuna aba atandika okuba bize era otandika okuba amasimu nagane yani nalina akakufuna nenkunnyonnyola omulimu yakunnyonnyola ddi nenkugamba wano batujjako amasimu ate kati sikyafunamu na lunch break mbeera bize kati wano batandika okukutula ku makya baba bakyakukubiramu naye lunch break bagikusalako ku makya wano ng'avaayo ate era bw'aba avaayo asooka kujja simu ye n'agiteekako n'akubira balina okukubira aba bulijjo be yamanyiiza gwe tobaamu era kati gwe bakubira atudde mu mmotoka nagamba obwedda ndaba miss calls zo naye munnaye nga bw'omanyi okimanyi naakavaayo kati ng'alina mu mmotoka agenda n'atya n'otutuuka ewaka kati olwo olw'okukima olwo laavu ewezezza emyezi egi okukima bikyaliwo okukima atandika okuba nga jjaamu mungi mu kkubo kaakusangeyo n'omugamba hani anti leero tubadde tulina okugenda kujja vasinaga kankutereko ssente ogende muli bameka awo exhausted nkooye tubadde bize meeting mbadde nva mweno nzira mweno nnyo ku makya n'atandika nayo n'agenda ng'agisala kati olwo biri by'abadde akola bikyuka gwabikola anti yakuteeka mu position erina okumwegayirira
yakuteeka mu position n'akulaga nti akwagala nnyo kati naawe n'oblendinga naye n'otandika omumwagala kumbe ye yali takwagala bintu bya mutima yali akwagala kukukozesa kati gwe n'ogwa ate mu laavu ng'olabira ddala ono gwe nnina kubanga byonna ebikolwa bye bibadde by'oyo omusajja omutuufu gw'obadde osaba naye njagala babuulira abakazi abali eyo ebikolwa by'omusajja bisobola okuba nga byakola bigwira ddala mu ssaala z'omusajja gw'osaba naye ng'ebikolwa bya kiseera ayagala kumanya mubiri ayagala kumanya bwatya bw'oli akukozese yagende waliwo lava efeedinga lava empya efeedinga naye waliwo abasigala nga bakyali consistent lava bw'efeedinga nga bamaze okukuwasa tosuubira nti ebintu bigenda sigala nga bwe bibeera lubeerera buno bulinga bulamu nawe aba akuwasiza bikyuka waba bakuwasiza bikyuka era bikyukira ddala muyingize gwe leero kasuuti kyako kookubye nga tayingidde kirayandi gwe kasuuti kyako kookubye relationship empya bwetyo omukazi alina okubeerawo ng'akimanyi nti omusajja asobola okukugamba ebigambo byonna ebirungi asobola okutwala obudde bwe ennyabo naye ng'obudde obwo bwali mu kutwala obwo obungi bw'olaba bonna ayagala kulaba kufuna waati ate omukazi yenna bw'oba olina w'otudde lwosinga ofuna abasajja abakwana n'abakulaga nti oli mukazi wa buvunaanyizibwa oli mukazi asaana ekirungi wooli tosaaniddeewo oyo omusajja tamanyi bwakukwata oyo omusajja aluuzinga omukazi gw'atamanyi bw'oba olaba okyasobola okubeerawo mu maka ago baleke bakwanira awo nga tovuddeewo anti ndabye oli asinga ebyono kaŋŋende bw'otuukayo nno lw'otegeera lwaki mukazi we tavangayo bannyonnyola nti ono ye bba wange naye aba alina byanoonya oyo akupepereza ova emmaka naye gyali bamukaaba abasajja jasi buli omu alina kyasinga munne ng'era abakazi bwe tuli buli omu alina kyasinga munne nti nze omukazi omulala ayinza okuba nsinga kuyomba oba nze nga musinga mputtu oba nze nga musinga kinaye buli muntu alina kyasinga munne so katonda bw'akuleetera omuntu we mukwatagana nga musobola okwetegeera bw'aba alina kyakunyiizizza nga kisonyiika wandimusonyiye ne mutambuza obufumbo bwammwe kuba omusajja ali perfect oyo agenda okutegeera nga talina nsobi gy'akola eyo taliyo wabula waliwo omuntu atama ng'akola ebintu ng'abiddiŋŋana n'akutama butami n'akutama kati omuntu yenna olaba omuntu bw'akutama waliwo abakazi abatudde mu bufumbo nga bw'abatama naye nga bakyalina bye babala baveewo n'abeerawo omwaka guno guwera kati omukazi asobola okukukyawa 2019 n'abeerawo 2020 2021 2022 2023 2024 2025 n'agenda ng'asazeemu ku byabadde akolera oba buli kimu ng'akikola nga yasirika n'okusirika nga wabadde akola emirimu ate kati nga yayongera namu n'omukwano n'agukyusa namu n'akumala byonna ebyali byolaga nti byali bikumalako emirembe nga takyalina kyakola walinga okomplaininga nti omukazi akukubira amasimu n'agasala bw'aba alina kyayagala awo abaana b'essimu ne bakukubira you call daddy tell papa we do not have sugar omerewo tubulaba abasajja balwawo biraba naye babirealizinga omukazi agenda n'agamba yali ankubira n'agamba omukazi ono omukazi ate takyandiko nze omukazi ate takyankubira oba ku mwenda oba nkomyewo oba sikomyewo nga ye mukazi gwe bakubira abakazi we bali abo nga kati w'omukubira nga twakoowa w'onkubira ndi wakudda ku mwenda ekkale kasita obeera bulungi naye bakanaafuluuta balamanyi ombuuza owaye nga okuno ogenda kumaoleeti abakazi anti abasajja baagamba tubamalako emirembe we tubakubira tubabuuze nti ku mwenda ogenda kubaawa era n'akugamba mu nnyumba yange mumbuulize ebyo kati omukazi yenna gw'olaba yatandika nga takyakubuuza nti ovaawa ate takulesse wabweru ng'ayimuka n'ogikonkono oba n'okuba eŋŋombe n'afuluma n'ateekako lobby ye n'akwata ebisumuluzo
naggulirawo emmotoka era n'akugamba kulikayo munnange akamale n'akakubegera n'agikuwa nga takyayomba naye nga luli yayombanga yakukoowa yakukoowa ali awo abala bintu bye naye bwakuviira ave mu nnyumba eyo gy'omulangira buli ssaawa gye wamulangiranga mu buli ssaawa mu nnyumba yange mwe mumbuuliza bino akooye omuntu atakyusa bw'oyogera ku kintu emirundi n'emirundi ng'omuntu takikyusa kituuka ne kikutama n'otuuka n'okimanyiira nti kiri mugenda tambula nakyo mu bufumbo kyono omuntu tagenda kukyuka so ngenda kubeera bwe nti naye era tulina we tudda ne twebuuza buno bwe bulamu bwe njagala nze ng'omukyala kasita omukazi yeddamu ansa n'agamba nedda batikwatiriramu ogende ng'oli oyina w'oyimiridde gwe manya atudde awo ali mu kunyweza gyadda wendaba obubonero obwo nina engeri gye nsobola obutereezaamu omukazi bw'obanga omusajja ategeera asobola laba obubonero waliwo abakazi nga n'okwegatta tebakyegatta n'abasajja nga banne naye bamugamba emirundi emeka bawo agenda kwenda bawo biki nga abagamba abayendayende newe neegattiranga naye yayenda omusajja naye n'akireka awo n'akireka omusajja naye n'akivaako n'omukazi ng'ate omukazi ye kyekisinga omukolera gwe butamwegattako waliyo abakazi nga baayi bw'ajja bw'ati n'asembeza emimwa awuli ayagala kusesema anti yamutama omukazi yagezaako byonna bye yali asobola alage ebbaawo omukwano amulage nti okukubira amasimu sikulondoola wabula nfaayo ebyo byonna omusajja n'alowooza omukazi mbega amutambulirako amulondoola omukazi n'asala akaliro n'alinnyamu ku buleeki mba ndi awo ngozze ku mulimu andi omukazi asobola okuba abamu mukayita kajanja naye ye akyali mu mukwano guno gwe wamuteekamu mu ntandikwa kuba abasajja be batutandisa eyo laavu y'akajanja n'amala n'agikulekamu yakumanyiiza ku lunch time alina okukubuuzaako kati naawe olaba ye alekedde awo gwe n'ogamba nze kantandikire we yakoma mbusitinge ki ekintu kyaffe bw'aba ye takyakubuuza lanki gwe n'otandika omubuuza walidde olumu n'ofumba waliwo abakazi abagenda extra mile n'afumba n'atikka emmere n'atuula ku booda n'agitwalira omusajja omukazi olufuluma bw'ati n'agaba nna ono ebimere bye n'abiwaawo banne baakola nabo ne balya mu banno b'owadde emmere mwe muli agenda ovaamu agambe madaamu nti emmere gy'otuwa ffe tugirya oba abo bennyini be bagenda ovaamu kutandika olaba akamere akafumba bulungi bw'ati omuteeke wange kiyitirira anti bano abalaba ng'ojolonga omukazi ate nga bo balaba bandi mwetaaze we batandikira naye abakazi abamanyi kye baagala atuula awantu we bamunyigiriza n'agamba sigenda kuyomba na muntu sigenda kwekuba na muntu tayimu yange bw'enaatuuka katonda gye yangerera okuviira omuntu ono kuba tuba tukisaba n'osaba katonda n'ogaba katonda nzigyako omuntu ono be babagamba ntudde lw'abaana waliwo abakazi abasinga mu bufumbo gye bali atudde lw'abaana abalala byabala tebinnaba kukola ki nina bemmanyi abatudde mu bufumbo nga balinze visa zaabwe kuvaayo ez'e Canada visa z'e Canada kuyitamu z'omu America kuyitamu weefulumira abaana be yayiiya nadda we balaga ng'afulumye okomawo ennyumba ebisunzo n'ebintu n'abala bintu ki byatwalamu era n'akugamba Shamim bwe nnaaba nfuluma ennyumba eno olaba engoye zange naz'abaana ze ŋŋenda nazo ebisigadde ka mbimulekere ateekemu omukazi omupya oyo gw'anaayagala gw'anaawulira naye emirembe gw'ataata wange ate olaba abasajja ekizibu kye balina omuviira nga liyagaana okyusa omuze n'afuna omulala n'agukyusa ate oyinza okuba nga naye tewateekawo mbeera emukyusiza muze ogwo abakazi bagezaako buli kimu gwe omukazi wateera omuntu gw'ayagala n'agamba bannange nkutadde genda aba akooye omanyi abasajja mutuuka nga mulinga baana baffe we bakulopa emisango bwe njiwoza bw'ogenda bw'oyonoona ebintu by'abantu bwe babireeta we mbisasula okwana abakazi bwe bankubira bwe banvuma kyokka ate era nina osigala nga nkuuma ekitiibwa kyo ne mu bwenzi bwo bw'onkuba bwe nina okuvaayo mu bantu bwe nina okuprotectinga ate nina n'okuseka tannaba kunkuba okitegeera omusajja asobola okuba nga takkuba naye nga byakkola bisinga gwe bakubye nga byakkola n'akuteekako tocha psychologically nga ye yennyini ayagala okukutta anti oba wakava mu kino wakawoza kino
ne baleeta ekirala oba wakava okuwoza ekyo n'aleeta ekirala muba mwakava mu kino ne balingizaawo ekirala oba wakagamba nti ati kati ebyobwenzi kati munna agenza akendeeza ne batandika leeta baana mu bwenzi buli ng'olwadde yazaala ne batwala ggwe ku poliisi nga bakusiba bbaawo obutalabirira baana be yazaala bweru ngani mukazi gwe baali basibye wallahi buuza wano abakazi babatutte ku mapoliisi baawe ne bamukwata n'abagamba mukubire mama rahma ng'alina okugenda ku poliisi agyeyimirire bbaawe ate amweyimiririra ku bwenzi obuli openi obweraga nga buliko n'ekizibiti omwana waali wali nga tokyalina option n'ogamba nnyaba omwana mutuwe tubeere naye olwo osaka ebizibu ebisingayo mu nsi muna nti olwo omugambye genda ozaale nga bwondeetera woonyaliriza asooka ati nze era wano waliwo ebintu bye basobola okukwatira omusajja ne sirinnyayo ku poliisi ng'ekirwa simanya nafeze muntu nga ddala bituufu n'obujulizi we buli nti yafeze sisobola kulinnyayo baawo waliwo ebintu ng'omusajja alina obyemalira ye nga ye saaliyo gye yaferera simanyi ensonga lwaki yafera kubanga muntu ayomanya eddiini nsuubira okuba nga nze tebakyansuubira kubanga nze gwe basanga n'omuntu atasobola nga tategeera tamanyi ddiini ye tamanyi kino bwe nkikola tekikkirizibwa na musiraamu tekikkiriza like mukazi wange muleseewo abaana bange kibalekawa ebyo ekyokubiri kye sitasobola linnyira ku poliisi nze musajja simanya bamukwatidde mu bwenzi simanya abaddemusajja simanya ate kati bamukutte mu bwenzi nga nze ŋŋendayo mpolereza omusajja nsigalaka bisobye ebyasobye abyekwatiremu mpaka nga biwedde musajja ne bwe yali abiyingira yamanya nti repercussions ezirijja zeezo sigenda baagala ssente gwe amanyi we ziri simanya abaana b'omusajja omusajja baagala mumukwata talabirira baana omusajja waaliwa ezo zonna ansa nze temukkirizibwa kuzimbuuza gye yeegattira ne maama w'abaana bano saaliyo kati kabaana bakakuleetere bakasuula awo mu lujja anti mukwano omwana aba ndi wamutwala ku poliisi oyo mwana abeera wa gavumenti mwana wa bbaawo bw'aba mwana wa bba wange mumuwe taata we anti amaka ago gegage amaka gano gange n'abaana bange ate ono bamuwe maama we anti maama omwana w'omusajja yenna nga nnyina akyali mulamu sisobola mumukuza maama nga mulamu sisobola mumukuza bwe mba namusangamu kitegeerekeka oyo omwana mba namusangawo mu maka ago nga maama waali era oyo muwa nnyo ekitiibwa naye wabaawo boundaries nga maama waali nga yafa maama ne bw'aba taliiwo ne bw'aba waali bwemba nga nze namusangamu nga maama yabalekawo n'abalekera taata kitegeeza nze gwe baleese mu bana abaana nze mbalumbye mu sipesi yaabwe kitegeeza nsobolera ddala okugamba wali abaana mbadde nsaba kuba mba nsuubira aga abaana bwe mbasangidde mu maka ago gayinza okuba ga maama waabwe gabasiga maama waabwe gaabwe era bw'oba weegendereza nnyo abakazi abatera oyingira amaka nga mulimu abaana mutera okusika omuguwa n'abaana abo kuba abaana abo balina ne mentality nti maama waabwe yali alina okuba wano kati oba ogenda lwana n'abaana abo at least kkiriza bakupangisiriza enju nga toyingidde maka omusajja yayagala kuteeka mugali asigenda kusika muguwa n'abaana nsobolera ddala okukkiriza ne bampangisiriza ennyumba naye nga toyingidde bizibu bino nga siyingidde bizibu by'abaana kunnangira nnyumba musajja kunzijukiza kale munnange maama wabo abaana anti ye engoye ze yaziteekanga sayidi eno kati oba ezizo ziteeke sayidi eno kakati yeye yali yagamba ebifaananyi biddenga wano kati oba ebibyo ggwe obizza eno saagala kutandika kungeraageranya yalinga tabeeramu mu nnyumba kati saagala kutandika mpangisiriza woonoolaba nsaanidde okuzimbibwa ennyumba nzimbibwe nga n'abange benzadde tebagenda kwesika muguwa n'abaana bensanzeemu because abaana bano boosanga lubeerera mu nnyumba bagibeerako ne mentality baba ne mentality mu mitima gyabwe nti eno ennyumba yaffe ate kyesaagala kubajjamu kubanga mu ngeri emu oba endala batuufu baabazaalira mu nnyumba eno era baddembe okugamba nti ennyumba eyo yaabwe naye mulimu era abategeera batasobola kubikola ebyo be batono anti nze saagala kyaba baana ba musajja be musanze nabo ng'alina kyaŋŋambye ate nekinyiiza kati mpangisiriza abaana bonna aba oyagala obbandeeterangako olumu oba tewali aliyo bampe kuba bonna basangamu lwakuba nti era nabo bensanzeemu tubeera ne kalayini
we batalina kusukka ng'akaliwo tubanika line we batalina kusukka nti ate kummanyiro olw'okuba nze nabasangamu nti omwana ayina right enziramu nga bw'ayagala ekisookera ddala abaana bensanzeemu we need a meeting between me taata waabwe n'abaana eyaki kababe baana bato be basingira ddala okutegeera mpita meeting eyaki tutuule tugenda kwennyonnyolamu n'abaana yenze maama omupya eyazze tukulabye nze maama waabwe kati tukulabye kati bino muyina okuma tata mwayina bakakasa nti ono ye mukyala wange ye maama wammwe kati tetukiwakanyi tukiriza wabula ayina bakakasa nti si abazaala saagala olimbe baana nti ono ye maama wammwe abazaala nedda njagala obannyonnyole nti si maama wammwe abazaala naye maama wammwe kuba mukyala wange era agenda zaala baganda bammwe bwe mugatta omuki nawe olina okukakasa toba tulugunya olw'okuba si gwe abazaala nti okunnyonnyola abaana okutegeera nti yegwe maama kati omupya zze kino kye tuli mu kwogerako eno meeting gye tufuna y'abaana bano kumanya nzaani nange mmanye abaana then neetaagayo meeting yange ne kitaabwe okumanya abaana be balina ndwadde ki neme kubeera baleme kunkuba surprise omwana asobola okuba nga alina athima kitegeeza nga maama zze omwo nina okutandika okuyiga inhera bagikozesa batya okitegedde nina okumanya omwana biki byata ayinza okuba omwana tayambala ngoye zitali ngolole ku myaka ki mukwano bw'oba oyingidde mu bufumbo nga bulimu abaana sooka omanye abaana abo biki ebibakwatako kitaabwe ayeba abamanyi kuba abadde abeera nabo buuza ajja kunnyonnyola nti oli alina akasungirira ono engeri gy'atabaddeemu na maama addamu abantu nga bw'ayagala nsaba okole ki ogumiikiriza abaana bange then omubuuza abaana bo bakangavvulwa oba nedda osobola okukuba omwana w'omusajja nga kyekigenda okukugobya buuza bakangavvulwa oba nedda nti nedda mukwano nkubira essimu ku baana bange tugezaako n'okangavvula naki anti alina kyakoze ekimuviirako kuba essimu omusajja akugambye kuba ki essimu kyekiri kyenkugambye nti awo ompangisiriza ennyumba okwewonya bino byonna bulungi nnyo sizirina zipangisa naye amaka weegali naye waliwo ebibiri bino abaana be babasobola okugenda ewa jjajja oba ng'ogenda bateeka mu kisulo oba nga tugenda kukkaanya ku grounds zino wammanga nzize nga maama w'abaana bano nsaba mpeebwa ekitiibwa ekisaana maama naye sinze mbazaala maama ono gwe baleese omupya olugezigezi nga ye ayina lungi munange olaba teruba lugezigezi ekitutawaanya wano n'abakazi okucunya abaana temubawa eyo chansi yakwemanya temwagala kwanjulira baana nti maama nfumbirwa ne lwanaani wange ne lwagiiba tugenda ew'omusajja omulala abaana bange nina obbakwetera mufunemu meeting myaka ki egyo gy'obateeteko meeting oba benkana ne baabakulu myaka 15 nja bakuleetera mufunemu ka meeting munyumyemu nina babiri omu weesatu mulala era abaana mbazza emabbali ne mbabuuza are you okay with our new daddy mbunedda ne bagamba he's a bit okay but oba aboggolamu n'okamanya nti bakilashinzeemuuko wano nawali kati n'omusajja naye n'omubuuza are you okay with the kids nagamba naye abaana nga bayonoona nnyo ebintu bye nakola dda n'omanya ajja bibalangira n'okola otyo n'ofuna w'obateeka n'ojja wekka mu bufumbo bw'oba osazeewo obufumbo nga bw'oyagala anti munnange waliwo ebintu by'otuuka mu bulamu ng'olina okusalawo either ogenda n'abaana oba osigala n'okola ng'omukazi n'ozimbira abaana bo nga musajja yalina okuyingira nga yonoona nnyo waliwo akaseera akogamba mbu ebyana bye wabizaala mwani nga byonoona nnyo ebintu byawe ebyo byonna bijja lwakuba temwafuna meeting eno esooka ekitutawaanya kiri eki kiriwa bwe tuba tugenda okufumbirwa twerabira nti tulinako abatugirako ku migugu funa meeting n'omuntu buno bulamu lubeerera bw'oyingira bw'oba oyina abaana tuula n'omuntu ono gw'oleeta omupya mu baana bo bawe tayimu eyeemanya mwezi nga gumu maama ajjenga nga bw'agenda bw'ajjanga nga bw'agenda oba omwetegereza n'abaana bo ne bw'aba yeeyisaako tasobola kweyisaako mu mwezi mulamba oba ebiri nga tonnaba kupapa kuyingira bufumbo nga tonnaba kupapa naddala omukazi nga single mother olina abaana oba omusajja single father olina abaana bw'oba owasa omuntu ayingira mu baana abo making sure nti omwetegereza ofuneko obudde ajje ku weekend ayinza okuba anoonya bw'ateeka luba
nga yabonaabona dda kati ng'ekimulese kusendawo bonna bali waka n'abaana bo abakazi babikoze ng'abaana be yasanga mu maka bonna baddukawo dda asigaddewo yekka n'abaana be abatazaalibwa maka ga musajja oyo nga bano bagenda mu kyalo wajjajja bagenda mu kyalo omusajja yajjawo abaana be nga n'omusajja yennyini kati akugamba mukwano ewaka ate wakyagendeka mpakindewo baithe wali waaliwo nga takyage naye nga bamubuuza amaka gani gagamba omukazi yansangawo n'abaana bange bonna yabagobawo dda naye kati kino kyo kiba kitya ng'oledde kuba omukazi famire weeri awo maama yafa n'aleka akaana ono n'afuna omusajja n'afuna omukazi n'omukazi nga naye alina abaana n'ajja n'abaana be n'amugamba katono simwagalawo era omwana tasulawo tokiraba tebafuna meeting ebintu byawaana ebisinga bwe mulabanga ebyolugezigezi bye bigenda okulaba nga bistreamlining ebintu ebisinga bye mulabanga ebyolugezigezi mwe bye muyita ebyakajanja bye muyita ebyaki bye bigenda okuyambako omwana bwe bamutwalayo omukazi n'afumba ekyemisana balye omwana mugamba tunula ku kisengo ndabikira bubi taata kye yasalawo omukazi yenna olina okumutyuninga olina okumanya oba ayagala abaana bo batabaagala kuba abakazi abasinga beeyisaako wano mu sisitimu empya mwezi gumu ebiri nze munnaye nze njogera era tosobola kunsanga ngaomwana wo n'akola ekintu nga sikyagadde ne bwoba wakankwanira nkugamba ne nkugamba omwana ekyo ekintu kyakola si kirungi olina okimugamba akitereezeemu anti nkugambye bwe mba nze ngenda obbabeeramu mba nkugambye oba olina okuntegeera nze ne bw'oba onkwana mba saagala nnyo kulimba like saagala nnyo kwefuula kisiri kyesaagadde nkyogera ate kyenjagadde era nenkyogera bw'oba ondabikidde si bulungi era nkugamba mbuki ne nkugamba tondabikidde bulungi kibulamu si yemmwe abasajja be batusibe ntera okwagala but we can be friends saagala bya friend njagala relationship eganye kati tubeere ba enemies anti option zibeera bbiri we either be friends oba tubeere balabe kannemereko osanga tunatereeza tomanya naye nga mu byonna akantu k'okubeera nga mweraba nga temunneewasa buli omu n'ayogera ku munne byoyagala byesaagala abaana tugenda zaala bameka enyingizayo eri etya ogenda kumumenya kyenkana ki n'abaana mulina obakubira n'abaana mulina okunyonyola mabeka mwebinazaala ndeeta ssente mmeka oleeta mmeka bwe biba bya percentage ndeeta ssente mmeka ezaki obufumbo obusinga ennaku zino bwa percentage wengula sukaali gula omunnyo gye bali nga batudde bwe batyo omusajja ng'akola buli kimu ng'omukazi yasasula fees obanga omusajja asasula fees omukazi atekinga on ebyewaka kansasule fees ogule emmere bwa contract obwo si bwa contract naye okusinziira ku economy abamu besanga nga obufumbo obusinga bwe buto bwe buli baleme tulina kwekwatirako just munaye wano kiganye abasajja ekyo bakivaako ekyawano waganye baatuula ne bakkalira ogenda okwesanga nga abasinga bali mu mayumba g'abakazi babawasa kyenkana ng'omukazi ye yazimba nga yatuuka n'alaba ng'omusajja talina future abaana bakuze bakula talabawo omusajja talinawo yadde idea yonna egamba nti bannange tugule wano oba kwata ezo miliyoni 3 obeeko woofuna ng'ekyo kirowoozo takiraba mukazi nagaa kanjiye mpolampola nfuniye abaana bange bebateeka oluba ogenda olaba nga ennyumba omukazi ya mukazi ekitanda kya mukazi buli kimu ekiri mu nnyumba nga kya mukazi bw'atandika kugyayo risiiti ze omusajja nga alina ki omusajja aleeta otuleeka ne spams ate spams ze ziba zikwata azaala mangu ng'alina omulimu nga talina mulimu ng'agulina ngezi aziteekawa tomanya nti ye akulaga nti bwe mansasudde fees nze sente nze olwo mba mpeddeyo fees okulya kati ate ng'omukazi gwalina mukozi nnyo omukazi n'agamba nedda kanzimbe wano akayumba akazimbye abaana bayagala bambale bulungi bambala bizinesi ze aziboominga kati nga tayagala nnyo kwesiba ku musajja like kubeera awo nga alabanga
agamba enkya wenva mu bulamu bw'ensi abaana bange mbalekedde ki kale kati ye ng'omukazi ate kati abakazi bwe tuba tukola obwongo obwa ku baana balemayo n'omusajja ono agamba abaana bange ngenda balekera abasajja batono abakola nga bakolera kati baana ng'agamba abaana bange ngenda balekera kaki ku 10 kuliko bameka batono kati we bali like 40%. Bameeya? Kandi meeya single father. Kati oyamanyi obuzibu. Alina okuba nga akolerera kati kufuna baana kyana abalekera. Essaawa era kati oyo muzaalira oyo kizibu. Ayinza n'okukuba nga omugayo oli lubuto. Already abaana ababiri bamubonyaabonya. Yajjemu empale nga tamanyi kiddako. Anti yakusuubira gwe okwekuuma kuba already omulaba single father. Era abo babeera straight boogera naga nkwagala naye saagala mwana. Kati abakazi ffe tukola akaje walabiriridde abo ababiri ng'atambula nabo kamwongereko omulala ogenda mulya. Ekitegeeza wasula ne meeya ekiro ne babukana ku makya amukubira essimu n'amubuuza owaayi. Wakamize. N'ateekawo ne message y'obujulizi amuweereza message owaayi akaweke wakamize bujulizi n'oddamu iye kati akulinde woonoogamba ate lwampiseeku n'akubuuza eno message ogijjukira wakamize kati message awo ebeddako lujjeemu mpa sente ku zizo. Tusinkane omulundi omulala mubeere bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.